seriously ngena kuyitira security jiyite omusasudde emigugu banno okufuna receipt kati sokoleke okimanyi nti wali bansaba paid bags mba nino zisasuli oziraga ne bwe mbeera mba nno kati kale ziriwa gye nze nsasulidde emigugu anti kinde kati mpa receipt za paid bags zensasudde receipt nina ziteka mu system nga ngenze mu office bane muwulidde kubanga wano wali kati kankulage paid bags zenasasula nga nzija I had receipts for them. Yes, because you paid early, right? I paid at the airport. Era basika receipts ne bazikuwa. At the airport, nothing to see what. As long as it's not time for boarding. At a boarding for what? Tuna kutoka ku boarding it's 4:20. To boarding at 5 gundi. It's not chilling, no. We don't board at 5. Sunji utadde ku cameras joka chenjagala. Bananyi ni sente gamba nti nsiride sente zaawo. Nate nekizibu kyenfunye receipts ezo mbanze itaka kubanga bags zange claiming that I paid for it. Gambe wandano email yo njezi kueleza. Yes, mwasuze mutya mwena abagoberera Junju Moses ku Facebook. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera ensonga zino zonna ez'ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebe wane waffe Uganda National Airport. Entebe ensonga zino zikutte wansi ne waggulu bangi muzogeddeko ebintu bingi naye olwaleero njagala okubakakasa nti kyaddaaki tuzudde Akadukulu omuli musajja mukulu eyakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Tuwasudde wa annange ensonga zino zigenda tunyumira munnange olunaku lw'eggulo twabategezezza ebyavudde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ekitongole kikulembera ekisaawe kino eky'Entebe lwe kyatuuzizza wali mu VIP room okutubuulira biki ebyabaddewo ye biki ebigenda mu maaso. Kakano kkiriza nkubuulire we nakoze live eri nga ndi mu kisaawe Entebe wakati nababuulidde nti nja kuzuula ebirala bingi nnyo. Kaakati bwe njogerera bino kkiriza nkutuuseeko amawulire amekusifu ate nga gava mu nsonde neekusifu agalaga omusajja eyakwatiddwa Akadukulu mwali na polisi ki kwakuumirwa. Kansooke nkubuulire nti yamaze dda okukola kye bayita statement. Yagikoleddewa, yagikoze naani era ku ssaawa mmeka. Munnanga agoberera Junju Moses ku YouTube, YouTube Motion Media, genda ku YouTube Motion Media ejjudde okumanya n'okutegeera okuli emboozi ezibeera wano mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Facebook Junju Moses ate ku page Motion Media. Kakati nakubuulidde olunaku olw'eggulo we twakomedde ku wakati w'essaawa 9 n'eddakiika 5 nakoze live nga nkugamba nti ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebe obukulembeze bw'ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebe bafulumizza alipoota ey'okunoonyeza kwe bakoze. Baatubuulidde nti abantu abasoba mu 25 sofa baakwatibwa mu mwaka oguwedde ne kaakano musajja mukulu atannamanyika mannya ge baakwese yuno naye akwatiddwa era ali mu Kadukulu ki. Byenzizo okubuulira sigenda kutwala budde buwanvu, njagala ogoberera ebifaananyi bino nga bwe ngendo bikulaga ogenda kumanya wa webiri era nabifunye ntya. Bwe oluvannyuma lw'okuva mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nagenze bukuukubira ku poliisi eri mu kisaawe eky'Entebe. Munnange mandi awo mu kisaawe eky'Entebe mbuuza awo magezi maze okukola live awo saawa nga 10 nga twatandika okumbuzaabuza awo tutamulabako konze kale. Munnange musajja mukulu abadde nga ali ekyemisana ku poliisi awo wabadde alyanga ekyemisana. Kaakano bambuulidde nti omukulu ali mu Kadukulu. Baani ababiŋŋambye? Ebyo byange, ebyo byensigalizza. Ebifaananyi nabifunye ntya? Ebyo byange mbyesigalizza. Akadukulu kaalimu sijja kakuwa nenja kuwa poliisi waali wakuumibwa eyamukozeko statement sigenda mukuwa nja mukuwa maaso kaawo naye statement ebifaananyi bino nga bw'obiraba bigoberere nnyo. Omusajja mukulu ayogerwako ekifaananyi kye kino ng'ayambadde ekyambalo ky'abakozi abakola ku kisaawe ky'ennyonyi.
feesi ye yeeyo omusajja akuliridde ali myaka nga 6 n'okusoba. Era wano nga bw'olaba akavidiyo kano yabadde ayimiridde ne muganda we oba mukwano gwe, era nga naye ayambadde ekyambalo eky'abakozi ab'okukisaawe ekyennyonyi ku poliisi yawa ku poliisi ey'Entebe mu kisaawe wakati giyita Entebe Airport Police Station. Awo munnange olwavudde awo abasajja babiri bazze ne bamutumya mu Kadukulu gye yabadde najja bukuukubira. Waliwo tenti eno gy'olaba ekyemmanga, tenti eyo mwe bamutadde ne bamutumiza ebyokulya n'ebyokunywa wakati w'abasirikale babiri saako ne munnamateeka we. Ne bakola statement. Olwamaze statement n'addamu n'asisinkana muganda we oba mukwano gwe oyo gw'olaba ayina ensawo ku mugongo. Ku ssaawa nga bino byonna byabadde wakati w'essaawa 11 n'ekitundu. Essaawa ezo zonna nga nkyali ku poliisi ŋŋumbye ngango okubatuusaako bino byonna bye mbatuusaako enkya ya leero. Kakano njagala okubakakasa mujjukira mu vidiyo gye twabalaze ey'omu amyuka akulira ekitongole eky'embuuka z'ennyonyi wano mu ggwanga Birungi yatubuulidde nti abalala bangi bakyakwatibwa era bakyanoonyezebwako, era n'atubuulira nti ono bakumusimba mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Toli musanyufu ku kintu kuba amasimu gano. Tusuubira nti bannayuganda ne tubadde tubikola naye twagala okubiriza abantu baffe bannayuganda n'abayita mu Entebe International Airport mutuyambe tusobole okutereeza ekitatambula bulungi era musobole we twogerera musajja mukulu weekend agiridde mu Kadukulu ne bannange ekyebuuzibwa yono yekka ebiragiro byatereddwawo binaakola. Munnange musajja mukulu ali mu Kadukulu ku poliisi ey'Entebe wali mu kisaawe ky'ennyonyi wakati. Ebirala ebisingako awo ngenda kubambikuwa era abakulu bano njagala okusemberayo nga nkubuulira nti beetondedde bannansi bonna ne bagamba ebikolwa bino ebyobulyake ebyobukenuzi bibadde bigenda mu maaso. Mbaagaliza sabbiiti ennungi kambasiibule naye teweerabira ngenda kukuletera amannya g'omukulu ono era na biki ebimukwatako. Mweraba.